Muli mutya bannaffe mwenna abatulaba gye musinziira wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Nze Dr. Tia Male, omukyalo oyo gw'olaba mu vidiyo eyo yalondeddwa mu bitundu eby'Ennakulabye. Abamanyi obulungi Ennakulabye Makerere mu masekkati awo yalondebwa naye tayogera. Naye tetumanyi mannya ge, tetumanyi gy'ava, tetumanyi gy'alaga, tetumanyi famire ye. Obanga osobodde okumanya famire ye weeri, obanga osobodde okumanya abooluganda lubanga muganda wo, jangu maama anuka nnyonnyola abantu bano. Omukyalo oyo ffe tumulina wano Ennakulabye. Omukyalo ono kannyonnyole engeri gye yamulabamu, wamusinkana otya? Mwena abandaba mu kavidiyo kano balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuwala ono namusanga ekiro ng'ava ku kyaki, ne musanga talina wakusula naye nga tayogera, ng'akola sayini. Kati ne njogera naye ne mugamba mu sayini entono ze mmanyi, ne muleeta ajje tubeere ffenna. Naye simanyi we nnyinza kutegeera beewaabwe, tasobola kuwandiika, talina kyonna kyayinza kukola, tamanyiko yadde n'erinnya lye, tamanyiko bazadde be we bali. Kati neŋŋamba nti at least singa tumanyako ku barelatives ze bayinza otuyambako ne bajja ne tubamukwasa ne tubamuwa, naye nga ffe tuli naye. Nze mukyala mulokole, nsabira mu kkanisa y'Omusumba Saala Mikisa Nnakulabye Voice Church Kiwunya. Namuyamba era mbeera naye. Ennamba y'essimu? Ennamba y'essimu yange eri 07700 25 35 Giddemu nnyabo. Essimu eri 07000 25 85 31. Mwenna bamanyi famire y'omwana ono ow'obuwala oba omukyalo ono. Omukyalo oyo amulina, mututuukirire mukube ku nnamba eyo gye babawadde, omukyalo ono asobole okuba nga addizibwa famire ye. Tunaasanyuka nnyo, Katonda abawe omukisa.